Ku Lwokubiri akulira ekibiina ky'NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu yakubiddwa ekintu mu kugulu poliisi bwe yali egumbulula abantu be yagamba nti baali bayise ebivulo n'okutaataaganya entambula y'ebidduka. Kyagulanyi yali ava mu maka ga munnamateeka George Musebulindo okwogezeganya ku nsonga ez'enjawulo n'okumusiima emirimu gy'akolera ekibiina ky'NUP. Kyagulanyi yaddusibwa akalwaliro ka Najema gye yafunira obujjanjabi obusookerwako n'ayongerwayo ensambya nayo gye yasiibuddwa ku Lwokusatu n'adda mu maka ge magere. Olwaleero Kyagulanyi ayogeddeko ne bannamawulire era mu kubasisinkana azaatambulira ku miggo. Ategeezezza nga bw'agenda okukuba mu mbuga z'amateeka buli wa poliisi eyeenyigira mu kumukuba tiyagaasi ne batuuka n'okumulumya. Tugenda kukuba abo abasirikale mu mbuga z'amateeka buli omu ng'omuntu, kubanga etteeka ly'eddembe ly'obuntu liragira nti oyo aba alinyiridde eddembe ly'omuntu alina okuwawaabirwa ye ng'omuntu. Agamba nti okugenda e Bulindo yali agenze kwebaza munnamateeka mu ssi olw'emirimu gy'akoledde ekibiina naddala okuwolereza abavubuka abaasibibwa. Twasimbudde wano nga tugenda okukyalirako omukwano gwaffe looya waffe Kanso George Musisi awo e Bulindo. E Bulindo ziringa mayiro 4-5 okuva wano era twayise eno munda mu bukubo bwaffe ne tutuuka ewa Kanso Musisi. Ayongerako nti wakati mu kavuvuŋŋano yasanga poliisi emulindiridde ku kkubo ng'ekyaddirira kwali kuba tiyagaasi naye n'amutwaliramu. Twagenze okusanga nga poliisi yagadde dda eri gye tulaga mu maaso naye nga tebakomyeko nga badduka bajja eno gye tuli nga bwe batusindirira tiyagaasi n'amasasi nga gavuga nga bagakuba mu bbanga. Naye kubanga driver wange amanyi enneeyisa y'abo abaami olwasembedde bwe tuti n'ayambusa endabirwamu z'emmotoka naye ruufu y'emmotoka yabadde sinzigale, so omusirikale omu n'ajja n'ayimirira ku mmotoka yaffe n'afuuwa pepper spray munda, tubadde tetusobola kusigala mu mmotoka era n'enva mu mmotoka. DPC bwekira omwami gwe bayita Kuzaara Robert n'alagira n'agamba shoot him. Omwami eno bamuyita Twesigye n'ajjayo pistol, naye kyamukisa mulungi nti nabadde ne bannange babiri nga balina kamera nga bazimutunuzaamu. Neyeetola emmotoka yaffe n'akwata akakebe ka tiyagaasi n'akatukasukira akakebe ako ne kantulikira ku kugulu. Asambaza eby'omwogezi wa poliisi mu ggwanga Kituuma Lusoke eyategeeza nga ab'NUP bwe bayonoona emmotoka za poliisi n'agamba nti ku bantu be yali nabo tekwali mukozi wa ffujjo. Omwami oyo Lusoke omwogezi wa poliisi yajjayo ebifaananyi ebimu ebya poliisi kamera ezabadde zikwata mu kitundu ekirala naye poliisi kamera ezo ne gye twabadde tuva zabadde zitunuddeyo era nkakasa footage eyo bamuyina. Munnamateeka Shamim Malende agambye nti bali mu kuŋŋaanya bujulizi bavunaane abapoliisi ssekinnoomu abeenyigira mu kuba Kyagulanyi tiyagaasi. Tugenda kuteekateeka empapula tulabe nga tuwaabira abantu bano kinnoomu ng'amateeka bwe galagira. Era neebaza Katonda okulaba nti yasobodde okumutaasa obulamu bwe. Kyokka bwe yabadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku kitebe kya poliisi enaggulu ku Lwokusatu, Kituuma yanenya Kyagulanyi ne banne nti be baavaako obuzibu kuba olwava ewa Musisi ne basalawo okutambula ekyaleeta akalipagano k'ebidduka. Obuzibu we bwajjidde bwe baavudde mu maka gurupu ya Kyagulanyi ne Kyagulanyi bayingidde batandise procession bwe negenda paka mu Bulindo mu town. Poliisi negezaako okubaziiza. Yategeeza nti abasirikale babo basatu baafuna ebisago n'emmotoka 2 ne zoonooneka era n'akubiriza abantu okubeera bakakkamu nga we balinda okunoonyereza. Mwami Kyagulanyi yafunye obuvune, abapoliisi 3 bafunye obuvune, emmotoka za poliisi 2 bazikubye. Now, si bwe twali yagadde ebintu bitambule. David Tamale yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.